Waliwo kye njagala okwogerako olunaku olwaleero kye twakoma mu makkati ku musomo gwaffe ogwasembayo nga twogera ku muntu ali mu Kristo. Kiki kyali lesoni yaffe yasembayo twagambye nti omuntu ali mu Kristo ye bulamu bwe yekka, nti obulamu obuli munda mu oyo ali mu Kristo ye Kristo, nti tolina bulamu bulala, tolina bulamu bwa mubiri, tolina bulamu bwa muntu, tolina bulamu mu mmeeme obw'enjawulo ku buli mu mwoyo, obw'enjawulo ku buli mu mubiri. Netugamba nti obulamu olina bumu bwokka, mu mwoyo, mu mmeeme ne mu mubiri, bwe bulamu bwa Yesu. Kakati leero njagala kweyongera, nina kati kingenda okuyingiramu ekirala ekikwatagana nawo nga tugamba nti mu Kristo nti okulokoka, mujjukire omutwe gwaffe omukulu nti okulokoka kiki. Tugenda kugamba nti okulokoka kwe kuyingizibwa mu Kristo. Luli mbadde njogera nnyo ku Kristo okubeera munda mu ggwe, era ne leero nga ngenda kyogerako, naye kakati n'engero endala gye ngenda kyogeramu nga tugamba nti kwe kuyingizibwa mu Kristo, okufuulibwa mu Kristo, oba mu Luzungu kye wandigambye in Christed, nti twayingizibwa ne tubikkibwako mu Kristo, ne tubulira mu Kristo. Ekyo njagala okwogerako olunaku olwaleero, era nga ngenda tandikira mu Bakolinso ekyokubiri 5:17 naye tusome 16 etugamba bweti, naffe nno n'okuva kati kyetuva tutabaako gwe tutunuulira mu bwa buntu, newandibadde ng'olumu Kristo twamutunuulirako ng'omuntu obuntu, naye tetwaddamu kumutunuulira tutyo. Awo nno ndi mu kusoma mu Bayibuli eno ey'Abakatoliki ekijjayo bulungi nnyo verse 17, awo nno buli yenna ali mu Kristo afuuse ekitonde kiggya, ekitonde ekikadde kiweddewo, kati ekiggya kizze. Bino byonna biva mu Katonda eyatabagana naffe mu Kristo, eyatuwa omulimu gw'okututabaganya. Saagala kweyongerayo, nina kyenjagala wano nti awo nno buli yenna ali mu Kristo afuuse kitonde kiggya. Nti okubeera mu Kristo, manya okulokoka kwe kubeera mu Kristo. Eno taamu ey'okugamba lokoka, ndokose, ndi mulokole, tugikozesa nnyo ennaku zino era nga kitegerekeka lwaki tugikozesa, naye waliwo taamu gye tutatera kukozesa, waliwo enjogera gye tutatera kukozesa nga ate mu Bayibuli gyekozesa emirundi. Pawulo yekka ekigambo mu Kristo akikozesa emirundi nga 16 mu byawandiikibwa mu bbaluwa ze z'awandiika. Bw'ogattako ne bali abalala oweza emirundi kumpi 2 nga abatume ba Yesu mu kuwandiika Peetero ne Yakobo ne Yokaana nga bawandiika nga bakozesa ekigambo mu Kristo. Okulokoka kwe kubeera mu Kristo oba mu Yesu, munda mu Yesu, munda mu Kristo. Era njagala nga tusoma mpola mpola tugende nga tukitegeera kino nti tosobola kutunuulira bulokole n'otatunuulira kubeera mu Kristo. Okulokoka kwe kuyingira mu Kristo, okulokoka kwe kubeera mu Kristo. Kisinga bino byonna bye tuyita okulokoka. Tewaliyo kiyitibwa kulokoka kizitowa kusinga kubeera mu Kristo. Katonda tugambye awo nno buli yenna ali mu Kristo afuuse kitonde kiggya, nti ku lunaku lw'olokoka, ku lunaku lw'okkiriza, okulokoka kukola kikwe kukkiriza n'okwatula. Ku lunaku lw'okkiriza n'oyatula, n'okkiriza Yesu n'oyatula, oyingira mu Bayibuli kyeyise mu Kristo, oyingira mu kubeera mu Yesu, nti oyingira mu Yesu n'obulira mu Yesu, Yesu n'akumira, n'oyingira mu Yesu, n'obulira mu Yesu, n'okwekebwa mu Yesu, n'oba nga tokyaliwo gwe nga bwe wali, naye nga bwe tukulaba tukulabira
mu Kristo. Wano kyava agambye mu verse 16 atugambye nti tulekeraawo okututunuulira abantu ku bwabwe nti tutunuulira mu bwa muntu buntu. Newandibadde ng'oli mu Kristo twamutunuuliranga bwe tutyo naye tetukya. Kati buli muntu tumulabira mu Kristo, buli muntu tumutunuulira mu kikyali mu Yesu Kristo. Haleluya. By the way, sirina bidala bye ngenda kwongerako leero. Ekyo kyokka kye ngenda okwogera, kye ngenda ogezaako okunnyonnyola nti okulokoka kitegeeza Katonda gukukwata. Tugambe nti Yesu ye nnyanja, Yesu ye swimming pool. Kitegeeza Katonda gukukwata n'agenda n'akukweka mu Yesu, n'akusuula mu Yesu, n'oyingira mu Yesu, n'obulira mu nnyanja eyitibwa Yesu. Yesu n'abanga ye ggwe, naawe n'ofuuka nga ggwe. Si ggwe Yesu Kristo naye nga ggwe obulidde mu Kristo nga tetukyakulabako. Nga eryato bwe ligwa ne libulira mu mazzi nga tetukyalirabako, nga tetuliraba eryato nga lyaggweera mu mazzi, lyabulira mu mazzi. Nti kati ggwe okwekeddwa mu Kristo n'obulira mu Kristo ne tulaba nga buli lwe tukulaba tukulabira mu Yesu yekka, tetukulaba wekka, tukulabira mu Yesu yekka. Ekyo kye kitegeeza kulokoka. Kitegeeza nti kakati kyonna ky'ofuuse ye Kristo. Mulabye verse eyo, tugiddemu tugisome eyo verse mugyetegereze. Agambye bw'ati, awo nno buli yenna ali mu Kristo afuuse ekitonde kiggya, ekitonde ekikadde kiweddewo. Ekitonde ekikadde kiweddewo. Wano yakiyita kitonde naye kansomeko Bayibuli eno endala ey'Oluganda olaba abalala bwe bakyogera. Eno endala yegamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, ebyedda nga biweddewo. Ebyedda nga biweddewo. Eno endala egamba empisa ez'obulamu obwedda nga ziweddewo. Kitegeeza ki kino okulokoka, okuyingira mu Kristo? Kitegeeza nti Katonda akuyingiza mu Kristo. Byonna bye wali nga tonaba kuyingira mu Kristo ne bifa. Byonna bye wali, amagezi go ne gafa. Ekika kyo ekyewammwe ne kifa. Famire y'ewammwe gy'oviiriddemu n'efa. Eggwanga lyo ly'olimu ne lifa. Obutuukirivu bwo ne bufa. Buli kimu kyonna obutukuvu bwo ne bufa. Embalaayo enkadde nefa. Obulamu bwo obukadde ne bufa. Buli kimu kye wali ne kifa. N'oyingira mu Kristo, n'oggweera mu Kristo, n'obulira mu Kristo. Ne tuba nga bwe tugenda ne tunoonya mu famire yo mu nsi ey'omwoyo, bwe tutunulira mu famire yo tetukulabayo kubanga waggyibwayo n'oyingizibwa mu famire ya Kristo. Bwe tunoonya embalaayo enkadde nga tetugiraba, yafiira mu Kristo. Bwe tunoonya amagezi g'amakadde nga gaafiira mu Kristo. Bwe tunoonya ebiruubirirwa bye ebikadde, papasi, ne tunoonya obutume bwo, byonna nga byakola ki? Byafiira mu Kristo. Obutonde bwo obw'omuntu nga bwafiira mu Kristo. Buli kimu nga kye wali, buli kimu kye wali olina, buli kimu kye wali gwe ng'omuntu, byonna nga byafiira mu Kristo. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Okulokoka ate tosobola kuyimirira n'ogamba nti ndi mulokole ate n'omala n'ogamba nti nina ebikolimo ebya jjajja wange ebingobererwa, nina kalondoozi. Kalondoozi ebyo byonna bifiira mu Kristo, biziikibwa mu Kristo, bikwekebwa mu Kristo, bifa ne Kristo. Omuntu yenna bw'alokoka n'ayingira mu Kristo, buli kimu mundamu ye kifuuka kijja, kipya. Kristo kyova nagambye nti nolwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja. Ekitonde ekijja kitegeeza ki? Nti buli kimu ky'oli kijja, buli kimu ky'oli kipya, buli kimu ky'oli brand new. Tewaliyo kikuliko kikadde, tewaliyo kikuliko kyava wammwe, kyava mu kika ky'ewammwe, kyava mu famire y'ewammwe, kyava mu bikolwa bye eby'edda. Tewaliyo kyakulondoola mu nsi ey'omwoyo ekyasobola okuyita ku musaalaba ne mu kufa kwa Yesu. Ku lunaku lwe walokoka n'ogenda ku musaalaba ogwo, byonna bye wali ebyali ebikadde, byali bikulondoole, ebyali bikugoberera, bye wali otambula nabyo, byonna ebyo, emizimu gy'ewammwe, empewo z'ewammwe, biki, byonna ebyo byatwalibwa ku musaalaba ne bikomererwa wamu ne Kristo, ne bifa ne Kristo, ne bizikibwa ne Kristo, ne bikka emagombe ne Kristo, ne bisigalayo. Okitegeera?
buli kimu kyova olaba wano kati ayongeddeko n'agamba nti buli kimu kifuuse kijja, buli kimu, buli kyonna kyali kijja, embala mpya, okitegeera, enneeyisa mpya, empisa mpya, amagezi mapya, obutuukirivu bupya, omukisa mupya, kalondoozi mupya buli kimu nga kipya, byonna bye wali nga birekedde awo. Kino kye kitegeeza okubeera mu Kristo, kino kye kitegeeza okulokoka. Anange kino ekintu nkyogedde emirundi n'emirundi, kansubire nti kati mutandise okukiwulira nti okulokoka si kwe kugenda mu ggulu. Okulokoka si kwe kugamba nti kakati nsabira mu kyaki y'abalokole. Bangi abasabira mu kyaki z'abalokole nga si balokole, bangi abatasabira mu kyaki z'abalokole nga ate balokole. Golooza kanjireko ekyo sijja kweyongerayo. Okulokoka si kwe kweyisa obulungi, okulokoka si kwe kuweereza Katonda, okulokoka si kwe kusiiba, okuleeta ekimu eky'ekkumi, okusiga ensigo, okuwaayo ebyewaayo. Ebyo byonna birungi naye kwe si kwe kulokoka. Okulokoka ye Yesu Kristo okuyingira mu gwe n'afuuka obulamu bwo. Okulokoka ye gwe okuyingira mu Kristo n'obulira mu Kristo n'ovaawo nga tokyaliwo, nga tetukyakulaba, nga tulaba ani? Kristo. Ne munda mu ggwe nga tulaba ani? Kristo. Gwe kye wali ekikadde nga kyakomererwa ku musalaba ne kifa ne kiziikibwa ne Kristo ne kisigala nga kifu nga kiziike. Yesu bw'azuukira ajja na kipya, ajja na kitonde kijja, kitonde kipya, kyekyo kikuyingira. Ebyo nabyogera ku message yaffe yasembayo, ddayo bitunuulire. Naye twagamba nti okulokoka ye Kristo okuyingira mu ggwe n'afuuka obulamu bwo, naawe okuyingira mu Kristo n'obulira mu Kristo nga tetukyakulaba, tulaba Yesu. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Agambye nti ebyedda byonna biggwaawo, ebikolimo eby'ensikirano biggwaawo. Bannange balokole mumpulirize, ebikolimo eby'ensikirano byaggwaawo mu Kristo. Mulekeraawo okusiruwala, mulekeraawo okwogera ku ebikolimo bya ssenga, ebikolimo bya jjajja wange binnondoola, ewaffe tetufumbirwa, ewaffe tetuwasa, ewaffe tulwala pressure, ewaffe tufa tetunakaddiwa, ewaffe tukola ki? Ate Kristo oyagala kuŋŋamba nti omusaayi gwa Kristo tegwasobola kubikyusa ebyo? Oyagala kuŋŋamba nti ku lunaku lwe walokoka Kristo yasobola okukola ebirala byonna naye teyasobola kukutulako bikolimo byewammwe, nti byo byali bizitowa okusinga omusaayi gwe, nti omusaayi gwe gwasobola okukutulako ebya Adamu naye tebyasobola kukutulako bya jjajjaawo, tebyasobola kukutulako butamiivu bwewammwe, naye nga tebyasobola okukutulako ekibi kya Adamu. Really? Oyagala kuŋŋamba nti omusaayi gwa Yesu ne byonna Yesu byakola tebyazitowa kimala kusinza kalondooza amaanyi, nti kalondoozi ne bw'okola otya empewo z'ewammwe zo zirina okugoberera, obusiru bw'ewammwe bulina okugoberera, obwavu bw'ewammwe bulina okugoberera. Abalokole twetaaga okuddamu amagezi, twetaaga okutegeera Kristo kye yatukolera, twetaaga okulekeraawo okunyooma Kristo kye yakola n'omusaayi gwe ne tugulumiza ebya Sitaani. Bw'owulira abalokole, by the way, bw'obanga toli mulokole n'ogendako mu kyaki z'abalokole, especially n'ogenda nga basaba mu overnight, oba n'ogendako mu zino mu beegayirizi nga basaba essaala zaabwe, oyinza okulowooza nti Sitaani asinza Katonda amaanyi, oyinza okulowooza nti Sitaani w'abalokole w'amaanyi okusinga Katonda waabwe. Nga bagulumiza Sitaani, bagulumiza ebikolimo, bagulumiza Sitaani, bagulumiza dayimooni, bagulumiza eddogo ery'ewaabwe, naye ate bwe boogera ku musaayi, bw'obawulira nga boogera ku bintu bino, oyinza okulowooza nti omusaayi tegulimu maanyi wadde, oyinza okulowooza nti Yesu talina maanyi wadde, nti ne bamalayika be tebalina kye basobola kukola, naye eddogo lyo ly'amaanyi nnyo, dayimooni z'amaanyi nnyo. Bwe bakugamba nti baakuloze n'olyoka ogenda n'osiiba ennaku 4, osiibira ki? Kukutula ddogo. Eddogo eryo lizitowa nnyo, likwetaagisa okusiiba ennaku 4 okulikutula. N'ogenda n'osiga ensigo ezitowa ennyo kubanga oyagala kukola ki? Kukutula. Ogula kati oyagala kugula protection ya Katonda, oyagala gigula buguzi kusiga nsigo. Teriyo bantu bowulira, sometimes owulira abalokole n'ogamba naye abantu bano bategeera oba tebategeera. Singa nali siri mulokole, singa bino ebintu sibikkiriza bye basomesa, kubanga obiwulira n'ogamba bannange bino sibyagala, bano banafu. Banafu. Naye tusinza Katonda w'amaanyi eyatukyusa munda
eyatukyusa munda n'assaayo Yesu. Bw'oggulawo omulokole munda n'otunulamu Yesu yalimu. Yesu ye bulamu bw'omuntu oyo. Yesu asinga kalondoozi, asinga eddogo, asinga Adamu, asinga obutali butuukirivu. Byonna bikyuka mu Kristo Yesu. Agambye ebidda nga byodde olaba nga bifuuse, buli kimu nga kifuuse kipya, buli kimu nga kifuuse kijja. Ate n'ayongerako wano mu verse 18 agamba bino byonna ebipya biva mu Katonda. Ebipya byonna bya Katonda. Kitegeeza nti obutuukirivu bwo ng'omaze okulokoka, obutuukirivu bwo obujja bwa Katonda. Amagezi g'amajja ga Katonda. Haleluya. Essanyu erijja lya Katonda. Emikisa emipya gya Katonda. Embalaaya empya, nature, obutonde bwo kati obujja bwa Katonda. Ye omutima gw'omupya gwa Katonda. Omwoyo ali munda mu ggwe kati wa Katonda. Amagezi go kati ga Katonda. Buli kimu ky'oli kya Katonda. Kiviira mu Katonda, kiviira mu Kristo. Kristo afuuse kyonna ky'oli munda, n'emirimu gyo, ne papasi yo, ne by'olubirirwa, byonna bifuuka bya Katonda ng'olokose. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Kitegeeza omuntu okuggwaawo, omuntu okubula, ne tulaba Kristo yekka. Kakiddemu ekyo, okulokoka kitegeeza omuntu okuggwaawo ne tulaba Kristo yekka, nga bwe tumutunuulira omuntu oyo tumulaba mu Kristo. Buli kimu nga kya Kristo. Kristo ayingira buli wamu n'akyusa buli kimu. Mujjukira kye twasoma mu Bagalatiya 2. Bagalatiya 2 tugendeko katono. Tulina kye twasomawo awo ekigenda okuggyayo pointi yange eno bulungi. Bagalatiya 2:2 yatugamba bw'ati, n'agamba nti nakomererwa ku musaalaba awamu ne Kristo. Ndi mulamu naye nga si ku lwange, wabula Kristo ye mulamu mu nze. Negamba wabula ku lwa Kristo asula mu nze ndi mulamu kaakano. Ndi mulamu naye si nze, Kristo ye mulamu mu nze. N'amala n'agamba nti naye kati obulamu buno bulamu wano in fact yagamba nti wabula ku lwa Kristo asula mu nze ndi mulamu kaakano, naye nga lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala neewaayo okubeera nze. Kandabe n'endala eyo tekijjayo bulungi ate yabakatu kyerimbi. Enegambye nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si kuwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri, kyembadde njagala ekyo, obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwakukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala neyeewaayo ku lwange. Ate nga nabo baalimbamukko. Obulamu buno mbulina lwakukkiriza kwa Kristo. Si kukkiriza kwange kwe nateeka mu Kristo, ne kukkiriza kwa Kristo oba obwetowaze, okukkiriza n'obwetowaze bwa Kristo ali mu nze. Nti obulamu buno Kristo munda mu nze yatambulira mu bulamu buno. Kristo munda mu nze ya living obulamu buno mu nze. Kantabule. Haleluya. Kikyategeeza wano kati kyogere bwe tuti, kankyogere mu ngeri nnyangu egy'okutuyamba okugyayo kyenjagala okwogerako, point gye ndi mukola leero, nti ku lunaku lwe walokoka Kristo yayingira mu ggwe n'afuuka omuntu ow'omunda, naawe n'oyingira mu Kristo n'oggweera mu Kristo, n'obikkibwa mu Kristo, n'okwekebwa mu Kristo, n'obulira mu Kristo. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Kaki kitegeeza nti ekyo kyonna ky'oli, wuliriza bulungi, ekyo kyonna ky'oli ng'olokose ye Kristo mu ggwe. Ekyo kyonna ky'okola ng'olokose ye Kristo mu ggwe. Kyogere mu ngeri nnyangu nti kaakati ng'omaze okulokoka, byonna by'oli mu bulokole bwo ye Kristo mu ggwe. Byonna by'oli mu bulokole bwo ye Kristo mu ggwe. So kankyogere mu ngeri endala nti bw'oyingira mu Kristo n'okwekebwa mu Kristo n'obulira mu Kristo, Kristo n'akumira ne tuba nga tetukyakulaba, kitegeeza nti kyonna ky'oli mu bulamu bwo kaakati okiri mu Kristo. Kristo munda mu ggwe alabisibwa
mu ekyo kyonna ky'okola, mu ekyo kyonna ky'oli. Tukyogere mu ngeri nnyangu nti bw'oba ng'oli musawo, kakati oli musawo mu Kristo. Kristo ye musawo mu ggwe, kubanga ggwe tokyaliwo wafa. Omuntu ow'omunda ye Kristo. Kakati bw'oba ng'ojjanjaba, Kristo yajjanjaba mu ggwe. Bw'oba ng'oli musomesa, kati oli musomesa mu Kristo. Yesu ye musomesa mu ggwe, asomesa abayizi bo ng'ayitira mu ggwe. Bw'obanga oli mwami, kakati Kristo ye mwami mu ggwe. Bw'obanga oli mukyala, kati Kristo ye mukyala mu ggwe. Ayagala mukyala we, ayagala bbaawo ng'ayitira mu ggwe. Ayagala abaana bakuze, abaana balabirira abaana bo ng'ayitira mu ggwe. Kyonna ky'oli, bw'obanga oli injiniya, kakati Kristo munda ye injiniya mu ggwe. Bw'obanga oli munnamateeka, Kristo ye munnamateeka mu ggwe. Bw'obanga oli buli kimu ky'okola, buli kimu ky'oli, oba oli musuubuzi, Kristo ye musuubuzi mu ggwe. Kakati yasuubula ng'ayitira munda mu ggwe. Gwe toliiwo, gwe waggweera mu Kristo, wafiira mu Kristo. Tetukyakulaba kati, tulaba Yesu. N'olwekyo tetulina bino bye twayogeranga mbu nina obulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri. Nti mu bulamu obw'omubiri ndi musuubuzi, naye bulamu obw'omwoyo ndi mwana wa Katonda. Nedda, mu bulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri oli mwana wa Katonda. Kristo munda mu ggwe ye bulamu bwo. Bw'obanga osuubula mu mubiri, Kristo munda mu ggwe ye musuubuzi munda mu ggwe. Bw'obanga oli musawo, Kristo munda mu ggwe ye musawo omujjanjabi munda mu ggwe. Bw'obanga oli musomesa, Kristo munda mu ggwe ye musomesa mu ggwe. Era kino bwe tukiyiga, tuyiga okukkiriza n'okugondera Kristo alabisibwe mu bye tukola. Kristo yeeyolese mu byokola, yeeyolese mu kusumba, yeeyolese mu kusomesa, yeeyolese mu mirimu gyo gy'okola, alabisibwe mu buli kimu ky'okola, kubanga Kristo ye bulamu bwo, ye muntu wo ow'omunda. Gwe tokyaliwo nga gwe bwe wali, kakati oli gwe Yesu, gwe Kristo. Bwe nkulaba ndaba gwe Kristo, syakulaba wekka, nkulaba gwe Kristo. Tosobola kweyawula Kristo, wagattibwa wamu naye, muli omuntu omu, muli omwoyo omu. Buli kyokola ye Kristo munda mu ggwe akikola naawe. Kyova olaba kakati Pawulo awoninga Abakolinso mu Bakolinso ekisooka 6:15 n'abagamba nti mmwe temumanyi nti bw'ogenda ne weegatta n'omwenzi ne malaaya, otutte ebitundu bya Kristo okwegatta ne malaaya. Can you imagine Pawulo agamba bw'atyo? Kubanga tufuukira ddala, ate by the way kati ffe bwe tusoma tetubitegeera, kubanga tugaanye okukikkiriza kino nti tuli omu ne Kristo, tetusobola kwawulibwa. Si mu mwoyo gwokka naye ne mu mmeeme ne mu mubiri. Bayibuli etugamba nti emibiri gyaffe ye yeekaalu ya Katonda, nti Mwoyo Mutukuvu asula mu mubiri gwo, asula mu mubiri gwange. Omubiri gwo ye yeekaalu ye, omubiri gwo ye nnyumba ye. Tetusobola kwawulibwa, tuli omu naye. Bw'oba ogenze omubiri guno gwe gugenda ne gukola emirimu, Kristo agenze kukola mirimu. Bw'oba ogenze mu kooti, Kristo agenze mu kooti. Ogenze mu katale kusuubula, Kristo agenze kusuubula. Otunda mu dduuka lyo, Kristo atundira mu ggwe mu dduuka. Ekyo kino kyekitegeeza okulokoka. Okulokoka kitegeeza nti buli kimu ky'okola oli mupunta, Kristo ye mupunta mu ggwe. Opunta ali munda mu ki? Mu ggwe. Oli student mu ssomero, Kristo ali munda mu ggwe, ye student mu ggwe. Era bw'omugondera mu kusoma ng'osoma bulungi, bw'omugondera mu mirimu gyo ng'ogikola bulungi, bw'omugondera mu bufumbo ng'ofumba bulungi. Oyo ye Kristo munda mu ffe. Kino kye kitegeeza okulokoka, nti omuntu alokose akwekeddwa mu Kristo, abulidde mu Kristo, amiriddwa Kristo. Tetukyamulaba nga bwe yali, kakati tumulaba mu Yesu. Haleluya. Ekyo nno njagala mukirowoozeeko, kyova njagala okukoma wano, kubanga njagala mukirowoozeeko, mukifumiitirize. Kikulu okwapulayinga Kristo mu buli kyokola na mu buli w'oli. Kye kitegeeza okulokoka. Wano wetufuulira okulokoka okubeera practical. Si biryo byogenda mu kyaki okusaba ne tukomawo ne tubeera nga bwe twali. Nedda, tukyuka buli wamu. Kristo tetumuleka mu kyaki, tetumuleka mu overnight. Tujja naye waka, tugenda naye mu katale, tugenda naye mu ofiisi, tugenda naye mu dduuka, tugenda naye ku ssomero. Buli we tugenda nga tugenda naye. Ekyo kye kitegeeza okulokoka. Haleluya. Nolwekyo kankoma olunaku lwaleero, nja kukomawo tweyongere era nga tusoma okulokoka kye ki, tweyongere okutegeera bino ebintu. Mukama atuwe ekisa, tukule mu kigambo kye,
ne mu kwagala kwe. Oli wa mukisa.